Minisita w'ebyobulamu Dr. Ruth Aceng atuukidde ku kitebe kya disitulikiti ey'e Kassanda ng'enasinkanya abakulembeze abadde mu lukiiko olw'okutema empenda bwe banaalwanyisa okusaasaana kw'obulwadde bwa Ebola nga bali wamu n'abakungu okuva mu bitongole eby'enjawulo. Bamutegeezezza nti yadde bagezaako okutendeka abasawo okukola ku Ebola abamu beebalamye okubangulwa kuno. Abalala okubadde ssentebe w'eggombolola eya Kijuna Yakubu Kawutu bamusabye enkola ey'ebyentambula ekyukemu emmotoka ezaweebwayo omuli ambulensi zituuke mu byalo okuyamba ku bantu ba bulijjo. Bwe ziba tezituuka mangu kitegeeza nti omulambo gwafudde era gugenda kukola kigenda kuwunya. Bwe kuwunya kitegeeza n'abalwadde bagenda kubeera baki? Bagenda kubeera bangi. Tusaba ambulensi ezo zizze zibeere ku sabukawunti ku ggombolola emu wange male ennaku 3 egende egindi emakokote male ennaku 3 egende Rubale male ennaku 3 era nga bwe bakyekinga abantu abakoze ki abalwadde. Kawutu alaze obwennyamivu olw'abalina obulwaliro ku byalo abajanjaba abalwadde b'Ebola naye nga tebalina bumanyirivu. Bava ekitira mutendese mugenda baziika enkya kubanga tebamanyi kye bakola kuba ababaddewo ka federation tebamanyi kye bakola mugenda baziika nkya agenda agwira omuntu kuba bamugambe tamanyi ntambula yonna. N'abakulembeze b'abasawo b'ekinnansi nga bakulembeddwa Bweyusona akulire nabo babaddeyo ne bategeeza nti kati batandise okutalaaga ebyalo nga bakunga bannaabwe obutakola ku bantu balina bubonero bwa bulwadde nga pulezidenti bwe yalagira. Nsonga nti abalwadde abasinga obungi baali beeyinira nnyo mu masabo eriffe ne bagaana okugenda mu malwaliro naye nga ffe ng'abakulembeze tuvuddeyo okufa ku luli wali wano mu lukiiko notugamba nti abalina obusobozi musobole okuvaayo mutukire abantu bammwe mukole omulimu gavumenti eri basasula. Twakola ekintu ekyo awamu ne mukama wange ono regional chairperson era tutambula ssabo ku ssabo musawo ku musawo nga tugawa posters okubasomesa. Minisita alagidde wateekebwewo ekifo awajanjabirwa Ebola e Kassanda mu bwangu ddala kuba omuwendo gweyongedde. The Ebola treatment unit that will be set up here. We have also agreed that we need to beef up the 7 epidemiologists currently in the district, perhaps to a higher number of 15 epidemiologists, and have many more different teams under surveillance so that we penetrate the villages a little deeper. Drake Sembusa akulira akakiiko k'ebyobulamu ku lukiiko lwa disitulikiti agambye nti kino kijja kuyambako okumalawo ebizibu ebibadde mu ntambula okutwala abalwadde e Mubende. Numbers zibadde zigenda zeeyongera era olwaleero y'emu ku nsonga ezireeseewo na Minisita naye era kitukoze bulungi kitugenda kuteeka wano treatment center, emergency treatment center abantu baffe babe nga tebakyagenda Mubende. Tubadde tukaluubirizibwa nga Mubende wajjudde naye nga abantu baffe tetusobola batwala Mubende. Ku mulundi guno n'abakulembeze ba disitulikiti abalala babaddewo era Minisita n'abasiima. Today we have had the Vice Chairperson, the Speaker has been present, the Secretary for Health, the Mayor and other councillors. And I have now begun to see the commitment of the leaders in Kassanda. We have also had, in addition, traditional healers present in the meeting. Luka Kachiri yakusakidde eggulire lino.